Oh yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukituga fe muganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyane dubozi wa mtantambi chimsoro chibwe ya Maxudi Junior. Bobby Wine kalisoliso wa government oba inspector IGG inspector IGG muwadde sale nga yanjudde ebyobugagga bwe kogata n'emmotoka ye ng'ogwokusatu tegunnaggwako era bw'atakikola mu bantu ebyobugagga bye bigenda kubeera nti biwambibwa n'ebintu bingi byagenda okufiirwa mpola mpola. Bino n'ebirala byetugenda okuba nitukola byetugenda okuba nitukutuusaako era kyolina okukola kuba nti osubscribinga naye nga teweerabira Bobo Music Awards gye ziri. Mpola mpola genda ku yes ku website bamanyikirwa nga Soko Uganda sokononyeka mpola mpola ne Bobo ozokotambule nafe mpola mpola ku social media Bobo Billboard Music Awards mpola mpola ye Facebook ne social media platform osokozonyeko mpola mpola olabe awards ezo mpola mpola. Fena tukimanyi nti Bobby Wine yakoze ebikankana aboliawo abantu abasinga bebali balotako era nga Bobby Wine okuba nti afune emmotoka eri bwero oba bulletproof ensonga ezimu ezikankanya na Uganda emimwa nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti boogera bitandise okuba nti byogera abantu abasinga obungi nga bagamba nti talina ssente zikubala zigula. Bobby Wine agamba nti bino ebintu byagulibwa bafaani be era nga abantu abamwagala okuba nti oboliawo agusa ensonga ye ya struggle be bamusondedde emmotoka eno ebalirwamu obukadde bwa Uganda bilioni 4 bwebumbi bunna oba wano mpola mpola emmotoka eno efuuse ensonga mu Uganda bijja bigenda mu maaso era nga gavumenti evuddeyo newa sale oba n'ebyabufuzi byonna. Etteeka lya Uganda libayisa mu 2008 ligamba nti munabyabufuzi oba mukulembeze alina okuba nti alaga ebyobugagga bye oba bya mukyala oba bya mwana we mpola mpola gavumenti esobola okuba nti ebirabako. Kino kyava ku tteeka eryo nti abanabyabufuzi abasinga obungi bagenda mu maaso n'okuba nti babba ensimbi za gavumenti oba oliawo n'okuyingiza ssente mumenyewa muteeka nga ziva mu bitongole yes ebyanakyewa oba oliawo ebyagala okuba nti bamumalako gavumenti bonna no bagenda mu maaso n'okuba nti banoonyereza ku munabyabufuzi yenna ali mu Uganda. Now, ekitongole ekya IGG Inspector General of the Government mpola mpola agenza mu maaso n'okuba nti awandikira Robert Kyagulanyi munnamateeka mpola mpola musajja mukulu amanyikiddwa nga Medard Segona kwogata ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mpola mpola ne babasaba mu butongole nti ennaku z'omwezi nga tezinnatuuka 31 Kyagulanyi alina okuba nga amaze okuba nti ateekayo ebyobugagga bye bingi nnyo. Emmotoka eno ekyebuuza abantu bangi wa Bobby Wine yajja ssente. Bobby Wine agamba nti bafaani waliwo abagenda maaso n'okuba nti bagisonda mpola mpola. Gavumenti egamba nti kafuuwe twakitegeddeko nti Bobby Wine emmotoka ye eri UBJ Uganda Bobby Wine gyava mu bufunze UBJ Uganda Bobby Wine gyava era nga oba oliawo emmotoka eno mbu yaleetebwa ku mmeeri. Emmeeri eyo gye mulaba ebadde mu Mombasa y'America yayogeza bannayuganda obwama era nga yatambudde n'evaawo negenda e Somalia Libya n'ebisigaddewo yayogeza bannayuganda obwama obukukutivu ennyo. Abasinga bagamba nti oba oliawo emmere eyo yaleese emmotoka ya Bobby Wine. Emmotoka ya Bobby Wine bw'ogitunuulira bingi ebijjogerwako. Bobby Wine agamba nti plan A, it is removing a dictator. Plan B, removing a dictator. And now oba otunulira mpola mpola mmotoka gye yaleese eri bullet proofed awo nno tuveewo. IGG agamba nti Bobby Wine alina okuba nti ayolesa jjajja ssente ntongole mpola mpola essente za mukyala we zaafuna abaana be bajja wa ssente ne investments batalina ogwe batakikola awono Kyagulanyi wakukigwamu ayinza okukwatibwa anasibwa eruzira mayisa oba emyaka 25 oba okuba nti ebyobugagga bye oba oliawo gavumenti byemanyi ebibowa. Gwali mwaka gwa 2008
29 nga twakava mu kyogamu waliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga yali MP Lubaga South. Omusajja ono amanyikiddwa nga Kenneth Charles Deman yali munnabyabufuzi wa gavumenti omukukutivu ennyo ate nga munnamateeka. Omusajja ono IGG yagenda mu maaso n'okuba nti asaba ebyobugagga ebyaba MP especially ne baminisita abali mu ggwanga. Omusajja ono Kenneth Charles Deman mpolampola yagenda mu maaso n'okuba nti akweka ebyobugagga bwe. IGG yagenda n'alagira n'agoba mu parliamenti era nga sente n'ebyobugagga ebimu byaboweebwa nga kiteebereza okuba nti oba oliawo ono yali akwese ensimbi zafuna nga waliwo ne zayingiza mu bumenyi bw'amateeka. Kenneth Charles yagenza mu maaso n'okuba nti arepressinga ekifo kye ne mukyala we amanyikiddwa nga Nampija era nga Nampija yafuuka Nampija mu luvannyuma lw'okuba nti Nampija yafuga ebbanga lyasigadde emyaka 2. Kenneth Charles yamala n'amugjayo n'amugamba teweesimbawo era nga Kenneth Charles yasobola okuba nti akomawo mu buyinza neyeesimbawo. yagibwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kato Lubwama mpolampola era nga Kato Lubwama mu kifo kye naye bamugobyemu mpolampola ab'e Lubaga ne baleeta Aloysius owa People Power. Kino kikulaga ki nti IGG atandise okuba nti abikola nga bwe byali. Bobi Wine ebyobugagga bwe ebisinga obungi tebisobola kutegeereka okujjako One Love Beach. One Love Beach eyo abasinga obungi bamanyi n'okugatta ne ofiisi mpolampola. Motoka ya Bobi Wine etandise okuba nti eyogeza abantu ebikankanya. Bangi bagamba nti oba liawo yagize mu bazungu. Abula bagamba nti Bobi Wine alina jjajja ssente empitirivu naye ng'ate tayagala kulaga mpolampola. Abula bagamba nti oba liawo Bobi Wine yawandiisa ekibiina ng'alina ekigendererwa. So n'olwekyo byebyo. Abala bagamba nti owaaye gavumenti mwaba kiba kimuyigiriza omwana waffe yakagulako emmotoka eyakabi yakatandika okweyagala mutandika okuba nti mumuoditinga jjajja ssente avuddeyo byebyo ebigenda mu maaso. Sente nyingi ezigenda zibula nezibuzizibwa bannabyabufuzi n'ebitongole ebikolerwa mu gavumenti era nga bw'otunuulira billions and billions of money zigenda maaso n'okuba nti zibula naye ng'abantu abagenda maaso n'okuba nti bazifuna tomanya kye bakolebwa. Twalaba kye bayita kyogamu projekiti yes kwaliko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mike Mukula. Honorable Amama Mbabazi yaliko prime minister mpolampola kwogatta ne baali baseka Gilbert Bukenya yaliko vice president nti bagenda mu maaso n'okuba nti benyigira mu mivuyo gy'okubuza ssente. Wano nno kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kikuba bannayuganda enjukwe. Mike Mukula yagenda mu maaso n'okuba nti agula ennyo okulaga zi hoteri zisinga naye ng'ate tiyagenda mu maaso n'okuba nti atwalibwa mu mbuga za komera. Tufuna abali mu accountant oba ababalizi ba auditor nga babuzaabuza ssente. Kajinda agenda maaso n'okuba nti asibibwa n'abasigaddewo naye ate abalala balya butaala. Bannabyabufuzi abali ku opposition bangi abagagga abagenda mu maaso n'okuba nti bayingiza ssente zaabwe n'okudojinga emisolo naye paka ssaawa zino oba oliawo abantu abo tebabafaako. Nsuubira abantu buli omu yeebuuza nti Besigye nga tavangayo kutulaga bya bugagga bye ate nga abaddewo okumala ebbanga ppitirivu olwaki Bobi Wine ssaawa zino. Era ng'ensonga abantu beebuuza nti nga Nobert Mao tebavangayo kumubuuza bya bugagga by'alina ye yatafuna ssente dipi yetayingiza ssente olwaki Bobi Wine at this time. Nsubira ebibuuzo bikyali bingi mpolampola naye ate tujja kusaba twongere okuba nti tunoonya tulabe embeera nga bweneetambula. Nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli bampita Jimso Rich Boy Maksudi Junior atagala palapase ngenda kugambayo akagambo akasooka n'akasembeyo mwana wa mama. Ebiseera ebisinga tuba ne bye tutagala ku bantu era abantu ebisinga ekintu ekyo tutagala tugenda mu maaso n'okuba nti tugivumirira n'okuba nti oba oliawo tugenda mu maaso n'okukirwanyisa. Nze ngamba bwe nti bwe mba nga olina ekintu gwe ky'owulira nga toyagala ku nze nga kibi nsaba nga kibi nange sikyagala wabula gwe ekyo ekintu ky'okola nga omanyi nti kibi era nga tokyagala mu bulamu bwo nze kyensinga okwagala ku gwe kubanga no one is perfect ate nga ebintu bingi bw'oba nga oyagala kubeera perfect eri omuntu oyo atandika okukola ebintu ebyo byeyagala omuntu oyo okukolera then bw'ofuuka perfect naye ajja kubeera perfect. Ebintu
byokwefuula loyo nga mukitinga kuba baba mmwe ne ba girlfriend bammwe nsuubira si kirungi. Obwenzi mu relationship kibi mu bikomye. Abakyala abasinga obungi bagenda mu maaso ne bagamba nti abasajja benzi azifu bo batuukiridde nnyo, bagenda mu maaso n'okwegabangula n'okwenda ne balowooza abasajja tebajja bitikira. So nolwekyo bifo nga tonagenda nakuyita musajja oyo mwezi gwe toyenda, bifo nga tonagenda kuyita mukyalo oyo mwezi gwe toyenda, ebibuuzo byebuuze. Bampita Rich Boya Maksudi Junior atamegwa made in Uganda ate seri antama antantya agwentya ate nga nze ntya everybody big up on yourself there. So